Oluvannyuma lwa mukyala wa Shalom munnange okuba nti yalabikidde ku interview emu ate nga bbaawe ali mu kkomera buli omu ensonga azitapputa bubwe. Abamu bagamba nti yakoze kikyamu okuba nti munnange ate akyazibwa ng'omwami we ali mu kkomera ate ng'omwami we ebbanga lyonna lyabaddewo abadde nga omukyala ono tamukkirizanga kukola interview. Kasita mukazi wo ajja ku social media. Amaka gaba gasaanyeewo. Kiyinza okutwalira ebbanga okukiraba naye gaba gasaanawo olunaku mukazi olwo yajja ku social media. N'ekirala kiki ekikyabasibye mu kkomera? Nze gamba buulire byonna process by'amateeka bya kidongo bya kisiru omuntu ategeera if the case is simple like these usual cases not capital in nature, try as much as you can genda olabe complainant avemu nebo oba oyagala kulaga complainant maanyi kakasa nti ground zizaaliko nfu. Ekyo kibaayo kisoboka. Complainant asobola yimirira ku false grounds. Noga asigenda kumulaba sijja kwogera naye agenda kakasa. Nokkiriza n'akusiba. N'omuchallenginga n'omuwangula then ne bamubuuza okubonaabona ngo kwavaawa. Kiki wejjusa nti nejjusa olunaku lwe nasiba gundi mu bintu eby'ekisiru. Naye bibeera ng'ebintu birabwako. Bibeera ng'ebintu buli omu akimanyi nti byali bituufu. Tutandika bya kisiru mbale simanya bagenze wa DPP taatawo. Ngoza DPP ayinza okusazaamu fayiro erimu gundi ezo zonna na ku mukazi. DPP ayinza okusazaamu fayiro naye nga yaani. Era nga gwe ozitowa kyenkana wakuono. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Shake yo navuddeyo n'atabukira bubi nnyo Chosen Becky. Naye ffenna tukimanyi nti Shake yo mukwano gwa Dictator Amil. Sebigambo byonna ebyogerwa ekitwale nti nno Dictator Amil ye yandibyogedde. Katubeere nga tubiku. N'oleeta abaana b'omusajja n'obakwasa n'ebipande ebiraga nti kaakati ffe tuvudde mu musajja gundi kati tuzze mu musajja gundi nga gw'omu atugaa nti maama yankuza. Maama yakuza nga maama embeera gye yakuzaamu osobola okwambala n'ova wano nga toli musiraamu n'ogenda e Makka nga toli musiraamu n'ovaayo wano ne weewaana nti ngenze e Makka naye siri musiraamu ng'olwonna tukyali ku maama yankuza. Maama yakuza n'obanga otuuse okutta omusajja omuzinisa amazina ag'ekimpatiira n'omuzinisa amazina ag'ekimpatiira n'otuuka ku levu ng'okutte Bayibuli omusajja omusiraamu n'omulayiza okutte Bayibuli omusajja akutte Kurani nga bw'otyo maama yankuza n'obw'otyo n'ozannyira ku busiraamu mu mbeera efaanaganako bw'eti. Maama ateekwa okuba nga yakola ensobi mukuza. Lwaki twogedde ebigambo ebyo? Abasiraamu tubagamba tulina bannyinaffe eyo, tulina bawala baffe n'abalala babafaanana. Abantu bano balina ekintu kye batembeeta. Batembeeta ekintu ekiga nti omukazi kasita akola ssente ne bw'ataba na mpisa alina kujooga bujoozi musajja. Ate naffe kitusanze omulembe guno nga tetwagala kukola gwe ne bakwata omusajja ne bakubuukirabuukirako ebintu eby'ekiyaayeyaye bitalina makulu babulako musiiga lipstick oyo. Owulidde? Kubanga tayagala kukola ali awo. Kyekintu kye batunda olunaku olwaleero bwe tubanga tetubyogeddeeko muyinza okuba nti temulina bantu bagenda kubibagamba naye kakati ffe engeri gye tuli okwo ku mutimbagano twewaayo okubagamba ensonga yonna gye tubeera tulabye ng'ensonga ekyami paka omukazi lwe yakutte Bayibuli kye bayita civil marriage. Mukazi n'akwata Bayibuli eno omusajja n'akwata eno ne balayira ne bayingira obufumbo n'akeera n'agyereka omusajja gye yava n'ebifaanaganako ebyo tubagamba abakazi nti eyo si nkola ya busiraamu. Omukazi gye buva ne gye budda eby'omunju n'omuganda nti eby'omunju tebikola ki tebitottolwa
eyo enkola gye baleese olunaku olwali abakazi babalagidde ddala nti omukazi okufuna challenge n'ogenda ng'oyogera bwogezi kati buli afuna challenge era mmwe mujja kwekanga ne bakazi bammwe nga bali ku mutimbagano nga boogera mwe mubirabanga byakusaaga mujja kwekanga bakazi b'abayimaamu mukole bwe muti mugenda okwekanga mukazi wa kamishana kino kikwata ku ffeffe n'abayisiraamu temubiyita byakusaaga era tusaba minisita w'abaana Balamu Balugahala yingira mu nsonga zino abaana bato bamusajja gundi babakwasa ebipande ensi yonna neeraba ne musirika ne kitambula nakiwala kiyingi tuyingire mu nsonga zino Bahajiratifu Ssebaggala abalina ku maloboozi amanene mugambe nti no eno kalica eri okujja ewaffe si yaffe naye bwe munasirika insha Allah nammwe mujja kwekanga mukazi wa imaamu mukazi wa mwazinyi mukazi wa kamishana mukazi wani mujja kubeekanga bonna nga bavudde kwakati yenkola gye batembeeta buli afuna obuzibu akeera ku media buli afuna obuzibu akeera ku media galo child tugamba nti bifu mu mawulire amalala Wizo Manizo wuno avuddeyo n'abeera ng'ate yeetondera Bobi Wine. Ojikalo navuma Bobi Wine ama Bobi Wine nawe nkwetondera nali simanyi sente wezinyuma nali nfunyemu ku milioni 5 nendoza nina nnyo ama Bobi Wine nkwetondera gambo bubizibo rich olususulu kyose muko embalabe temukyazimvuma ama Bobi Wine nsonyiwaye tulinze mu kalulu waliye yamukama nina mukuba kama amukama just ama kwagala niwe bayowa Oluvannyuma munnange lwa Maulana ne Rain okuba nti nno abakoze comedy nga bamukola mu taata wa Chosen Becky abasinga munnange tekyabasanyusiza kakati bavuddeyo ne bawa Chosen Becky amagezi nti yandibadde atekinga action yandibadde nga abantu bwe bati abasiba katubeere nga nabyo tubi. Let me introduce you my father to have somewhat to give us in the ceremony. Tata, kama yebazi. Tata, gosa kazinda. Golet, tata kuita. Wanji tata. Tata gosa kazinda. Agora kuita. Goleti Sula Tata bagenda bikolako balekaawo baleke bagenda tereza bwetuyire mitabanaki tunalya kumwe Becky badde nsaba in any other way yonna at least njagala leero Maulana ne Rain babasibe bombi obusuwinge comedy store. Actually nakoze da video but I feel pissed mpulira ogusungu bulwempita ku video yaba abantu bangeze nendaba video yonna but abantu abamu muyina omuze mu Uganda bobo ina platform gogamba page yange platform yange omukutu gwange I have a right to say what I want nina right ekola ekintu kyonna toyina right ku muzadde wa muntu naddala ng'omujerega ng'omuvoola ng'omuyisaamu amaaso. That is not right. Wano oba ye Rain we baamukwata kyasooka otukolera tugalira mimwa nga bamutwala eruzira of which fe abamu okunganze nali kuside oyo guy nga ngamba mukazi wa mpisa mbi but today n'olunaku lwe baali bagenda okusiba no musajja yayeyereza abasiraamu yali ani beebu yayeyereza abasiraamu uno omutono mu comedy store n'olunaku lwe baali bagenda okukwata Mariachi baamukwatira kuyeyereza abasiraamu n'ekineewuunyisa nti mulimu ebiwulenge byatudde mu comedy store nga bwe bisinika ebinnyo nga bali eri bali mu kutata wamu naye bamugesa mbugoleti biki mweyo people aba bantu babeera mu byalo tebamanyi bize byamwe bye mubeeramu tebamanyi kino omwana waabwe serebu yes bakimanyi but they don't care about the media kubanga ye wa mukyalo tebimukwatako. Wano mu Uganda wasanga abana Uganda ajerega muna Uganda muno lwa deformity gyayina
oba olw'okuba oli mumpi olw'okuba oli alina ennyindo ennone olw'okuba oli omukono gwalemala olw'okuba oli biki banange I don't know but I feel pissed mpulira ogunugu mpulira ogusungu like bacomedian abamumanyiira abantu abamumanyiira to an extent like Rain ne Maulana what give you the church audacity okutandika okuyeyereza taata wange where do you get that fucking right kubanga tomanyi gye yanzija tewaliyo like olw'okuba omulabye ku mbaga gweyagala kutunda comedy wo ow'ekisiru oli ku taata wange Chosen Becky please suing a comedy store I am begging you suing a comedy store oba tosuubinze comedy store siba Maulana and Rain muyiga okuba abazadde b'abannammwe ebitiibwa naddala okwokumanyira kuyitiridde like that is too much ekisinga okunkwasa ennaku muvuma na wanuupu munnammwe muvuma omuntu atabavumangako tabayombangako nammwe omusajja tabamanyi tabalabanga nako he has never even interacted with you guys Taina nti oba mwina lutalo okuchozen Becky I don't know bwemba mulwanira Amiri then how come tata wa Becky mumuteka bintu byatabaddemu what is the use of that banange ensaba singa Becky asobola okunsibira Rain n'asuubinga comedy store I feel like I want it otherwise leero ngenda kosa olulimi oluli vulgar Rain ne Maulana muli basiru you stupid you don't understand temwina magezi and I feel pissed pulira ogunugu pulira ogusungu kula abantu abasoma bagina ne musoma ne mugamba nti mwasoma you went to school but you wake up one day ne mutandiko yeyereza taata wa munnammwe ku lunaku lwabwe olw'essanyu sigamba nti mwina we mwamusanze bantu bali mu masanyu naye mmwe mwafunyemu comedy balirako ssente and the funny part is mugenda mu maaso nga mubazannyamu if Chosen Becky doesn't act eyo comedy show wedde mugenda mukolamu comedy paka for the full year kwa mwabimanyira okumanyira abantu so I ask Becky please sue them basuwinge basibe ne mutabani wa Professor Ssekajja mu mukyala mukulu twogera ku Rashida kakati mutabani we naye yegasse mu challenge ey'okugamba nti Ssekajja jju Hello. Awate kakaja. Awate kakaja. Hello. Awate kakaja. Bye. Becky bamuli bubi twogera ku Chosen Becky wuno munnange bamuyise na malaya ye mukama katonda aha malaya nazaala abaana 3 mu musajja omu nga mukisusiza nnyo lwaki mukazi wattu mumutyoboola okutuuka awo kale katukuwa akataano omuntu asukka okwogera ku muntu atamuddamu abaana mulogo Chosen Becky oba Omwindoneeza ate wano woogenza osusse bwamaze okukola emikolo walaze kubanga emikolo gitegeeza ndi kati watongozeddwa bamuvinze on wandibadde nga obufumbo bwe wavaamu obujja mu kamwako kubanga Amiri si yakujjako embuzi yakusanga bakulya dda kiki ekyabawo gye basooka okukulya gwe kyogamba Amiri eyakuyambako n'okutambuza ennyimba zo ng'oli munaku kyogamba ye mubi ennyo okusinga bakujjako embuzi banange tubeeremu ate ono omuwala akulaga nti bano be bantu ate kati wana akulaga nti ono omuwala mubi oyagala dictator Amiri abeere wabule n'ekyokulya omanyi mmwe buli muntu gw'omwawukana n'asigala nga takujja mu kamwa aba ayagala otuke n'akadde ng'ensi yonna yakukyawa muwala gw'Omwindoneeza oli muwala nno mubi oli kawala nno kabi muwayimpuwalira omwo oli kawala kabi gwa Indoneeza va ku muvubuka bamuvinze onu wawasizza omulenzi Ssekajja mugende munyumirwa obulamu gwe Mwindoneeza Gwennyabo Chosen Becky tokisussa lekerawo twasamira lekerawo okuvuma omusajja eyakuzaalamu abaana lekerawo okuvuma omusajja yatambuza endongo yo lekerawo okubeera ng'oli ku ex wo omwesibako wesonyiwe ex wo gwe mbwa gwe dam atereka naawe ayina amaanyi agalaga mu ffaali omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era yagamba nti kasita mubalaga mumanyanga yeye na bwekito ne bw'oba oyina ensonga zonna eyeekolera
bw'olaba ng'ayogedde ky'otategedde waakiri obuuzanga thani okugamba nti tulina kumuteegera wano tusobole okumumaliriza oba omutaddeko obuyinza obwenkana n'owaabwe omuntu omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga y'alina amaanyi agalaga yekka. Tetukkirizanga ensonga zaffe ennafu okuttanga ekigendererwa kyaffe ekinene n'obusungu oluusi bwe tubeera tweyinangako tetubukkirizanga okufuuka ensonga esaanyaawo essuubi lya bannayuganda. Mbadde nsaba abawuliziganya bannange tubeere abawuliziganya abalungi lwa nsonga nti ensi efugibwa information ate era egwa information. Buli lwajjanga okucommunicatinga makinganga sure nti ocommunicatinze naye mu communicating etasaatuukira mu ssuubi lya bannayuganda. Omuganda agamba bakugamba nga yakugamba ne bw'oba onninangako obusungu butya ng'olaba ekijja kisobola okummaliriza sooka weebuuze gye kireka ekibiina. Yeekolera itongo akoze vidiyo ye n'oteekamu ebifaananyi by'omuntu omunoga agamba SG yes yeekolera osobola okumuleka wansi naye kye ekibiina obeera okireseewa. Yeekolera talina maanyi gakugamba nti ono afulume. Omukulembeze ow'oku ntikko yeyekka alina amaanyi n'obuyinza era obulaga bannayuganda ku mukyamu aliwo oba omutuufu akyali ku mulamwa. Eriiso lye njagala mukikkirize nti ly'ettaala lyaffe era mulikuumenga ng'ettaala lyaffe bwe liraba libeera lirabye ate era bwe ligaana libeera ligaanye lwa nsonga amaanyi agalaga yeyekka agakola ki agalina era ba communicators bonna tebalina maanyi galaga. Amaanyi agalaga ga mukulembeze yekka. Ba communicators tetuleetanga obusonga bwaffe obutono ate mu nsonga ennene ennyo ey'eggwanga. Mbadde nsaba ne bwe tubanga twerinangako obusungu tusookenga kubuuza gye kireka ekibiina kuba ekibiina ekyo kituddeko essuubi lya bannayuganda bonna. So tetuddiranga obusonga bwaffe obutono ennyo obunafu ennyo okubukookera ku mbeera esuula ekibiina nga tulowooza tusuula bantu basse kinnoomu. Oba ntegeerekese bulungi bawuliziganya bannange otherwise na yonna gye tukomye bawuliziganya bannange tuli baana ba Ndaya Nakalaama tuli ba Luganda tutambule. Buli aninako obusungu muwuliziganya munnange nsonyiwa nange buli gwe nninako obusungu muwuliziganya munnange nkusonyiye kuba ndabye obusungu bwe tweyinako kye buyinza okukola ate nga tuli bammayina nnyo mu nsonga eno. Abakulu mu nsonga eno be bannayuganda betuwate abaatuteekamu obwesige ne baga tugenda kutambula nammwe mutujje e Misiri tugende e Isirayiri. Kakati mbadde nkusaba wenna nninako obusungu weekube mu kifuba emirundi 3 ogambe ndi mwonoonyi then omaliriza ogambe yeeko nkusonyiye. Nange eno ngenda kugamba ekintu kyekimu bannanga abawuliziganya ndi mwonoonyi era mbasonyiye omukwano gwe nabalinako mu mutima gwange gukomyewo kansuubire nti nammwe gwe mwanninako mu mitima gyammwe gukomyewo. Bw'etyo etambudde obadde mulabi mulungi olakwekuumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okulekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.